Munaku ezasooka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Idi Amin yavaayo n'asuubiza nga bw'agenda okuzza enjole ya Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri wano mu ggwanga esobole okuterekebwa obulungi mu masiro g'e Kasubi. Era nga January 1974 Pulezidenti Idi Amin Dada yasindika abasirikale babiri mu Bulaaya era nga mu be yasindika kwaliko Zeddy Malulu ssaako ne Godwin Sule nga bano ekyabatwala kwali kwekennenya bitebe bya Uganda ebyali mu mawanga ag'enjawulo ssaako n'okwekennenya embeera bannayuganda gye baalimu naddala abaali bagenze okusoma mu kibuga London ekya Bungereza nga mu bano mwe mwali n'omulangira Ronald Muwenda Mutebi. Bano mu kumaliriza baakomawo era nga Malulu ne Sule baasisinkana Idi Amin Dada ku command post e Kololo ng'era ku bimu bye baamugamba muli okubeera nti abaali bawagira Dr. Milton Obote baagezaako okutta Munnayuganda yali yagenda okusoma e London nga ye Abdallah nga bamulanga kubeera nti yali awagira gavumenti ya Idi Amin. Amin yayanguwa okubuuza Abdallah yawona otya okubeera nga tattibwa. Malulu ne Sule kwe kumutegeeza nti omulangira Mutebi ye yataasa Abdallah yali agenda okukajjambulwa nti era yagenda n'abalwanyisa bwe yabasinza amaanyi ne badduka kwe kukwata Abdallah n'amutwala mu ddwaliro okubeera ng'afuna obujjanjabi era n'awona bulungi. Olw'obuvumu bwe Malulu ne Sule baawa Amin amagezi okuyingiza omulangira Mutebi mu ggye ly'omu bbanga oba erya zittanka. Oluvannyuma lw'okuwuliriza Malulu ne Sule, Amin yali omukubi w'ebikonde nga tannaba kufuuka pulezidenti. Yali musanyufu nnyo engeri omulangira nga kakati ye kabaka wa Buganda engeri gye yataasaamu obulamu bwa Abdallah. Okulaga okusima kwe, Amin yasuubiza okuba nti ajja kuwandiikira omulangira ebbaluwa emwebaza okusobola okutaasa obulamu bw'Omunnayuganda. Amin yategeeza Malulu ne Sule nti omulangira bw'anaaba nga azzeeko mu luwummula wano mu ggwanga erya Uganda ajja kwongera okwogerezeganya naye bw'anaaba ayagala okwegatta ku magye talina buzibu ajja kumukkiriza. Era Amin n'alaga nti musiimu nnyo n'ekyokubeera nti omulangira Mutebi yali ayise bulungi ebibuuzo bye. Kikulu nnyo okumanya ng'ennaku z'omwezi 25 January 1971 Amin nga mukulembeze wa Uganda. Omulangira Mutebi yali wa myaka 16 era ng'ali mu kusoma mu Bradfield College mu UK. Mu nnaku ze ezasooka okubeera pulezidenti, Amin yasuubirizaawo okubeera nti agenda kuzza enjole ya Ssekabaka Muteesa asobole okubeera ng'aterekebwa bulungi mu masiro g'e Kasubi. Muteesa yali yafiira mu buwaŋŋanguse mu kibuga London ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Novemba 1969 era ng'ono yadduka okugenda e London oluvannyuma lw'olubiri lw'Emmengo okubeera nti lwali lulumbiddwa ng'ennaku z'omwezi 24 Ogwokutaano 1966 ng'era yakulemberamu amagye ga gavumenti okulumba olubiri luno ye yali Idi Amin nga yali aweereddwa ebiragiro omusajja mukulu Milton Obote. Era mu wiiki ezasooka ng'ali mu buyinza, Amin yalangirira nti omulangira Mutebi wa ddembe okudda mu ggwanga lino era ng'ebigambo bya Idi Amin bino byanirizibwa bulungi nnyo Kapiteni Ronnie Owen eyali ali mu kulabirira omulangira Mutebi. Nategeeza nti ago mawulire malungi nnyo kyokka omulangira mukadde ako yali talina kigendererwa kyonna kyakudda mu ggwanga erya Uganda okuggyako okusigala ng'akyali mu Britain amalirize olevo ye. Era ng'ebigambo bya Owen byawagirwa Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda Fred Mpanga eyategeeza nti Kapiteni Owen mutuufu nnyo omulangira akamaliriza emisomo gye mu Britain wabula ekyo tekijjaawo kubeera nti asobola okukyalirako Uganda bw'aba ng'ali mu luwummula. Ekyokubeera nti omulangira yali alina ebibuuzo by'agenda okukola kata kireetere n'okwongezaayo enteekateeka ez'okuzza enjole ya Ssekabaka n'okumuleeta okubeera ng'aterekebwa. Amin, Kapiteni Owen, Major Richard Carl Gom ssaako n'omulangira Mutebi ne maama we Sarah Kisosonkole baasisinkana mu kibuga Kampala mwezi ogwokusatu 1971 era bwe batyo ne basalawo ne basaba omulangira Mutebi asabeyo oluwummula lutono akole emikolo ku kitaawe nga tannaba kubeera ng'aterekebwa e Kasubi. Byonna bye bakkaanyaako byakolebwa era omulangira n'akomawo wano mu ggwanga erya Uganda mwezi ogwokusatu nga guggwako 1971 era yali omu ku baali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'enjole ya Ssekabaka etuuka ng'ennaku z'omwezi 31 Ogwokusatu. Mu kaseera akatono ke yabeererako wano mu ggwanga, omulangira Mutebi bwe yamala okusisinkana Idi Amin n'addayo mu England okubeera ng'akola ebibuuzo bye. Nga wayise omwezi gumu n'ennaku 5 ng'omulangira azzeeyo mu England okugenda maaso n'emisomo gye, Nnaabagereka Damali Kisosonkole ng'ono yali muganda wa maama wa Mutebi yawandiikira Bishop Namirembe ebbaluwa nga ye Bishop Dastan Nsubuga namutegeeza nga bw'asazeewo okukyuka okuva mu Anglican okufuuka Omukatoliki. Era mu bbaluwa ye gye yawandiika yali egamba nti eri abo abato n'abamumanyi tebalina kubeera nti beewuunya okusalawo kw'akoze
n'agamba nti abasigadde bayinza okubeera nga beewuunya oba okulowooza nti abaliddemu olukwe wabula kino akikoze lwa kwagala kwe watali muntu yenna amukase. Oluvannyuma lwa Nnaabagereka okukola ekyo yalabirirwa bulungi nnyo ne Archbishop wa Kampala Emmanuel Cardinal Nsubuga. Kyokka oluvannyuma Nnaabagereka yaddamu n'akyuka n'addayo mu ddiini ey'obwa Anglican era nga mwe yafiira. Oluvannyuma mu Gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 2071 maama wa Mutebi Sarah Kisosonkole yasisinkana Amini mu Kampala n'amutegeeza nga Mutebi bw'agenda okudda mu luwummula. Mu lusisinkana luno Amini yategeeza nga bw'agenda okuwa Omulangira ennyumba ssaako ne maama we mwe bagenda okubeera e Nakasero. Olwo ng'ennaku z'omwezi 3 August Omulangira yakomawo mu ggwanga mu luwummula olw'omwezi omulamba era ng'ono yajja ne Captain Owen ssaako ne Martin Flegg. Ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe Omulangira Mutebi abaamwaniriza kwaliko maama we Omulangira Badru Kakungulu, Mayanja Nkanji, Mikairi Kintu, Paulo Kavuma, Joseph William Kiwanuka abamu gwe baali bakazaako Jole Joy, Paulo Sengendo ssaako n'abalala. Olwo ng'ennaku z'omwezi 7 Ogw'omwenda ng'akyali mu luwummula Idi Amin yawa Omulangira eryato eryali erya kitaawe. Eryato lino lyali lyakwatibwa gavumenti ya Milton Obote mu 1966. Omulangira Mutebi eryato lino balimuwera ku mwalo gwa Port Bell Luzira era nga Amin mwennyini yaliwo ng'alimu kwasa mu buntu. Era nga Idi Amin okubeera nga addiza Omulangira eryato lino eryali erya kitaawe Robert Asketier gwe bali bakazaako erya Bob Asteles eyali akola ne Agraoli mu TV y'eggwanga mu biseera by'Obote eyali ategeezezza Idi Amin nti eryato lino likyaliyo. Ku mukolo gw'okuwaayo eryato lino Amin yategeeza nti yes mubi ensonga lwaki Omulangira amuddiza eryato lino. Eri Amin n'akakasa nti eryato lino yaligulidde license ssaako n'okuliteekako galanti wa myezi 6 okubeera nga bwe liba lifudde Amin mwennyini yalina okuliddaabiriza. Wabula ku mukolo gwe gumu Amin yalabula abamu ku bakulu mu Buganda be yategeeza nti beefuula bali mu kukolerera Omulangira Mutebi naye nga bo bennyini bali mu kwekolerera kwekkusa. Era n'abategeeza balekerawo okubuzaabuza Omulangira asobole okumala bulungi emisomo gye. Era nga ku mukolo guno Idi Amin ssaako n'Omulangira Mutebi baatambulira bonna ku lyato lino. Omulangira Mutebi nga tannamaliriza luwummula lwe luno yagenda mu kitambiro ky'emmisa ku Namirembe Cathedral nga kyali kikulembeddwamu Bishop Nsubuga. Oluvannyuma nga yagendako ne ku Lubaga Cathedral. Olwo nga 9 Septemba 1971 Omulangira Mutebi ono yayisa ekiwandiiko mu yategeereza nti olunaku olw'enkya agenda kuddayo mu England ewa Mr. Ronnie Owen amulabirira era nga wajja kubeerawo ennaku ntono nnyo oluvannyuma addeyo ku misomo gye. Mu kiwandiiko kino Omulangira yeeyanza Idi Amin n'omutima gwe gwonna n'amutegeeza nti yeebale nnyo okubeera n'omutima ogw'ekisa okumuyamba ssaako ne famire ye n'abateekerateekera bulungi we baabeera era ne yeebaza abantu bonna abaamwaniriza bwe yali ng'atuuka mu Uganda era n'abasaba okugenda mu maaso n'okubeera n'omutima omulungi ssaako ogw'ekisa. N'agattako nti ebbanga ly'amaze mu ggwanga abadde musanyufu nnyo okulaba abantu nga bonna basanyufu abamwetoolodde. Omulangira Mutebi era mu bubaka bwe buno yasaba abantu okuwagira General Idi Amin ssaako ne gavumenti ye okubeera ng'azimba Uganda enywedde ate ey'amaanyi. Beerabira enjawukana z'eddiini ssaako n'ez'ebyobufuzi wabula batumbule enkolagana wakati mu bannayuganda bonna. N'asaba abantu okubeera nga bakola nnyo okutumbula embeera zaabwe eza bulijjo ssaako ne mu nsonga z'ebyenfuna naddala ng'essira baliteeka mu by'obulimi. Omulangira Mutebi yamaliriza ng'agamba tayinza kubeera nga yeerabira essanyu ly'alabye okuva mu bantu abaali baanyigirizibwa era n'akakasa nti mu biseera eby'omu maaso waakudde okukyalira eggwanga lino. Ng'okusuubiza kwe bwe kwali mu kiwandiiko ekyo Mutebi yali ng'akyalako wano mu ggwanga lya Uganda ebiseera ebiwererako ddala mu gavumenti ya Idi Amin. Wabula ekyokubeera nti Abaganda baali balina omukwano mungi nnyo eri Omulangira ono era nga bangi bakyogeranga kaate nti ono ye kabaka waabwe omuggya. Kyokka Idi Amin ekintu kye yali tayagala kubanga azzaawo obwakabaka mu ggwanga. Era nga abamu abali mikwano gya Ssekabaka Muteesa okugeza nga Joyce Mpanga batandika okweraliikirira abamu ku basajja ba Amin nga balowooza bayinza okukozesa akakisa ako ne babaako obulabe bwe batuusa ku Mulangira. Wakati mu kukuuma Omulangira baasalawo okubeera nga bamuyimiriza obutaddamu kujja mu Uganda. Era bw'atyo n'atandika kubeera mu London ng'okusinga abantu be yayogeranga nabo kwe kuli Jimmy Benda, John Naggenda, Fulgencio Musoke, Betty Kajubi muyite Betty Mugoya, Israel Wamala ssaako n'abalala. Era nga mu biseera bye eby'eddembe Omulangira Ronald Muwenda Mutebi yabeeranga ku Rugby Club ne Naggenda. Nannyini kilaabu eno
yali mukwano nnyo gw'omugenzi Ssekabaka Muteesa kitaawe wa Mulangira Mutebi era ng'ono ye yayitanga Omulangira agende yaawumulireko eyo era ng'eno baamuweerangayo n'ekijjulo. Ebiseera nga bitambudde mu 1978 Omulangira Mutebi ssaako ne Kaya Kavuma baasisinkana akabunda akali kalwanyisa Idi Amin aka Uganda Nationalist Organization nga bamu ku baakalimu kwe kuli Rogers Mukasa, Israel Mayengo, Peter Senabulya, Kefa Kakumba, Robert Sebunya, Basiru Mumanya ssaako ne David Waswa era nga miitingi yaabwe yali ku ofiisi za Mayengo mu kibuga Nairobi, Kenya. Akabunda akogeddwako akali tekawagira gavumenti ya Idi Amin kategeeza Omulangira Mutebi enteekateeka ze balina ez'olutalo. Era kye kimu 1985 ekibinja ky'abamukwatamundu ekya National Resistance Army kyali kikulemberwa Yoweri Museveni bwe kyali nga kirwanyisa gavumenti ya General Tito Okello Lutwa. Omulangira Mutebi yali abeera Kenya mu nnyumba eyali eguliddwa Ambassador Waswa Biriggwa era ng'Omulangira Mutebi yajja mu Uganda n'akyalako mu bitundu byali bimaze okuwambibwa nga yali awerekerwako n'agenda. Oluvannyuma lw'okutambulako mu bitundu ebyali birunuddwa, Omulangira Mutebi yaddayo mu ggwanga erya Kenya era ng'ono yatambulanga kyere ku nguudo z'omu kibuga Nairobi era ng'olunaku lumu Pastor Washington Sebina Kagwa yamusisinkana n'alaga essanyu ery'amaanyi kuba yali takisuubira. Olwo gavumenti ya NRM ng'emaze okuwamba mu 1986 ye Omulangira Mutebi yatuuzibwa ku ntebe y'obwakabaka ng'enakusomeza 31/7 1993 era bw'atyo n'atuuzibwa ku Namulondo nga Kabaka wa Buganda wa 36. Era bw'atyo n'atuuzibwa ku Namulondo nga Kabaka wa Buganda wa 36.